Poliisi etandise ebikwekweto ebyokulaba nga ejja emmoroka minisita ze yali taziganyeganya ku kkubo, naye ekyenjawulo ekiriwo nti twasisinkanamu ne minisita wa Kampala omubeezi Honorable Kyoffa Togabye ku nsonga zino zennyini, kubanga tukimanyi nti directive za minisita w'ebyentambula zaali zitandika olwaleero nga bwe bakwata emmoroka ne ddereeva bamukwata ate n'emmoroka eyo neetaddizibwa nannyiniyo. So bye biragiro ebyali biyisiddwa nnaku 10 nga zitandika lwaleero ku Mande. Naye bwe tusisinkana minisita omubeezi owa Kampala Honorable Kyoffa Togabye, twakkaanya ne tukkiriziganya nti olwaleero mu kifo ky'okukwata tutandike na sensitization kyekisookera ddala. Meeting eyo yalimu ne director wa traffic nti abantu tubasomese mmoroka ki eziteetaagisa ku kkubo. Okusooka ebiragiro bya minisita w'ebyentambula byali tebispecify nga mmoroka ki entuufu eziteetaagisa ku kkubo, era ng'ekyali kigenda okubaawo wali wajja kulabikawo okupaakinga emmoroka zonna okutali kwa buwaze naye ng'abantu batidde buti olw'okuba baali tebategedde kigendererwa kya minisita. So mu meeting eyo nga tulina director wa traffic n'agaana naye si buli mmoroka nkadde nti mbi, n'agaana naye ye yakiyita nvundu nti waliwo emmoroka envundu eziteetaagisa ku kkubo. N'agamba era mmwe ng'abakulembeze emmoroka ezo muyinza okuba temuzimanyi kubanga zikola kiro ne ku makya ennyo nga abasirikale tebannabagenda ku nguudo, so 10 ku buli luguudo okubalaga nti emmoroka ezo gye ziri, era nammwe mbayite tukkaanye nammwe oba mulabira ddala nti zisaanidde. So twakkiriziganya naye ne tusaba nti tuteekewo okusomesa abantu bategeere, era okutandika n'olunaku olw'omukaaga olwa Sande abamu twabadde mu mapaaka nga tugenda tulaga abantu emmoroka eziteetaagisa, era abasinga ne tubasaba buli gye twabadde tusanga nga tesaanire tuvuga nti gwe enkya togireeta weebakemukko bw'onaazuukuko gitwale mu galagi. Era abasinga baawuliriza ebigambo byaffe nti olwaleero emmoroka ezisinga tebaziggyeeyo, naye abo abataafunye message ntuufu abataagiwulidde bakedde ne bavaayo n'emmoroka ate nga zigwa mu kategole eri yennyini eyeezo emmoroka ze minisita zaali taziganyegenya oba ezirina ebyetaagisa nga bibulako bingi. Kati abo poliisi ebakutte ku makya, naye ng'ekikwekwe tukibadde kya ssaawa okuva ku bwe bwakeeredde paka ssaawa nga 3, era poliisi ekikwekweto n'ekiyimiriza, naye waliwo ezikwatiddwa era mpiseeko ku poliisi ez'enjawulo nga poliisi y'e Katwe, poliisi e Nateete, poliisi e Kabalagala, Old Kampala. Ndowooza poliisi ekutte emmoroka ennyingi ebadde ya Nateete ekutte emmoroka nga 3 zibadde 34, then ekibuye e Katwe emmoroka zibadde mu 10, Old Kampala babaayo bazikezeza magalagi bo tebaazireese kubanga wose atuuse nga ne 10 zaayagala zimubuze n'afuna emmoroka ndowooza zibadde nga 7. Okuggyako poliisi y'e Kabalagala be babadde bavudde ku mulamwa ne bakwata emmoroka naye nga ogenda ogituukako ng'emmoroka emitto miramu, emipiira egirina, bode yennyini nga nayo erabika bulungi, era ebifaananyi ebyo bwe tubiweerezaako abakulu ne bakkiriziganya naffe nti ezo omuntu bw'abanga just kaindikeeta kabalubu ke ka blowings omuntu bamukkiriza agende akaseemu. Balagala nayo neeterera bwetyo, naye walala wonna wabadde walungi nti abantu bakompulayinze. Ne tugendako ne magalagi, kyekyamazima galagi zonna zibooze nti emmoroka gye ziri mpitirivu. Bw'ogenda mu Kisenyi emmoroka mpitirivu gye ziri, bannannyinizo bazitaddeyo bali mu zikola. Mpozi ate abo abalala abatalina ssente emmoroka zaabwe bo bapaakinze mpaakinge okwewala okutya okubeera ng'emmoroka ezo zikwatibwa ne zipaakingibwa ku poliisi. Ekirala kye tusabye poliisi, emmoroka ezo bwe butaziweesa ngasi
obutaziwa bipapula, kubanga bw'ogisanga nga erimu ebibulamu ate n'ogiwa ekipapula nga ate munanyini ogenda mugamba agenda agiddaabiriza. Ne tukkiriziganya nabo nti mmotoka ezo tebaziwa bipapula. Naye IOV bw'anajja n'amala ozinspectinga, jjukira ye akuwa lipooti buli ekiba kyetaagisa ku mmotoka. So n'abawa lipooti bagende bazikole. Kyemmanyi mu tteeka lyabwe namba plate ndowooza ze basigaza n'emmoloka ne bakola kimoloka ne babeera nga bagikuwadde. So okukkiriziganya okwo ne poliisi kubaddewo nga tuwuliziganya mu mbeera ey'obuntubulamu. Ekirala ekibaddewo olwaleero nti okutaatatambula abasaabaze bo bataataganyiziddwa nnyo kubanga babadde bangi bakonkomalidde ku makubo. Kye tutamanyi oba minisita w'ebyentambula akimanyi nti boodabooda ezo za bulabe nnyo okusinga mmotoka zaffe, kubanga boodabooda baddidde bo baadde ku mugano nti takisi we badde etwalira nusu 1,000 saabaze bwedda bamuggyako 5,000 ate nga bateekako abantu 2 ku 3 ku pikipiki. Ekintu ekyobulabe ennyo naye simanyi oba minisita ekyo abadde afaayo nakyo kifolowinga. Kakati mu mbeera eyo nti enkola eno minisita yalibadde ffe tulowooza nti ateekawo enteekateeka eya feezi nti mu bbanga bwe riti mmoloka bwe ziti zibeere nga zikanikiddwa, tetuzaagala kukuba. Kiwa abantu okweteekateeka okusinga olwaliro ekirabikiddwako nti abantu bakonkomalidde ku makubo. Nakati mu mapaaka stage ezisinga abantu bayimiridde ng'emmoloka teziriiko. So kati ekyo kireetera okutaataganya abantu nti gwe oyagala okutereeza naye ng'ate tolinaawo solution olwaleero y'okulaba nga abantu abo bayambibwa, kubanga byonna tubikola naye tubikola kuweereza abantu be tuweereza. Iffe tuweereza nga tufunamu ku ssente ng'amagoba, naye ate gavumenti buvunaanyizibwa bwayo okulaba abantu nga batambula okuva gye bava okugenda kukola n'okuddayo. Kati bw'etabateekerateekera ne wabaawo kino ekyabadde kizze nti abantu babakwate bukwasi, ekyo kyo kyabadde ekyamazima nga kyabulabe. Naye at least kati waliwoko embeera ey'okuwuliziganya. Kyensaba bannannyini mmoloka kino kibeere essomo gye tuli, tuleme kulinda mbeera yakutukakanga bukasi. Mujjukire tubadde tubakaabirira ebbanga liweze kumpi mwaka mulamba saba emmoloka zino ziddaabirizibwe, era tusiima abo abaziddaabiriza. Era kyobudde olaba nti abo abaziddaabiriza lwali tebafunye kutaataganyizibwa basigadde bakola. Kati mmwe abaagaana either mu bugenderevu, kubanga waliwo abamu ababadde bagaana mu bugenderevu nga gayidi bw'amugamba nti sigenda kuwa bantu olw'okuba emmoloka yo terina kino na kino, osanga ddereeva oy'omu gadda ku bagayidi abo n'avuma n'ayombesa n'ebigambo ebirala ebiyitirivu ebiringa ebyo. Kati n'oli naye n'atya ddereeva n'amuleka emmoloka n'agitikka mu mbeera gy'aba agitikiddemu. Naye okusinziira ku kino ekiriwo kati ligenda kubeera tteeka mu buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okuviira ddala ku mitendera waggulu paka ku masiteegi wansi. Tugenda kusetinga standard y'emmotoka bw'erina okubeera. Singa obeera togituukiriza, ekyamazima emmoloka yo ebeere nga tekkirizibwa kutikka bantu. Ekyo kituyambe okweteekerateekera ebiseera ebifaanagana nga minisita bye yabadde aleese mu maaso eyo. Ate oba oli awo kubanga singa tetwafunyeemu kalembereza kano, mulowooza singa emmoloka zipaakinze abantu baali badde batambula batya? Ate tulabyewo n'ekintu abamu oluusi kye bali mu kwekengera, nakyo tukyafuba nnyo okulaba nga tukinoonyerezaako. Eno poliisi ng'eri mu kukwata emmoloka zaffe oba minisita ali mu kuziwera ku nguudo, ate nga abakira motors nga bayita mu kampani yaabwe eya eBus Express ng'ate bo bongera kutongoza luutu ez'enjawulo nga bakikola nga bo. Ekyo nakyo si kya bwenkanya. Lwaki? Era tujja kunoonya bekikwatako ne bwe n'aba paalamenti tujja kutuukayo. Kira Motors kampani ya gavumenti ebeerawo ku sente ya muwi wa musolo, ffe tuwa omusolo. Bagikolamu be batandika kampani ya E-Express, eBus Express. Kakati baali batugamba nti bagezesa bugezesa. Kati olwaleero tutandise okulaba nga batongoza luutu ez'enjawulo. Kati tosobola kuddira gwe manufacturer.
manufacturer osasulwa ssente za muwi wa musolo. Baasi z'okola matiriyo yenna ayimirizaawo baasi eyo ssente za muwi wa musolo. Gwe mwennyini nga yinginiya osasulwa ssente za muwi wa musolo. Ove mu bwa manufacturer ate ojja ofuuka operator. Naye gwe ne ssente ezikyajinga emmoroka eyo za muwi wa musolo. Kati ojje ku nze ate nzaawo omusolo ate tutandika okompiitinga. Ekyo sisuubira nti kyabwenkanya era sisuubira nti ebyo pulezidenti byasiiba agamba abantu nti abantu bwe baba bakola emirimu bwe baba bakyusa. So ekintu ekyo ndi mwennyamivu ku kyo kubanga luli tubadde tutambula nga tulowooza nti waliwo okugezesa okuliwo, naye ate bwe tulaba nti waliwo okulonkinga ku luutu ez'enjawulo nga bagenda bongera ku expandinga. Ekyo ndowooza si kituufu era si kyabwenkanya. Naye bwe tunaanoonya oba paalamenti ekintu ekyo ekinoonyerezeeko tulabe oba ggwe osobola okubeera nga gwokola ate gwakola nze nkusasula ate omale kyokoze nga nkisasulidde ne ssente ate okireete kijje kikompiitinge nange. Ndowooza ekyo tewabeerawo bwenkanya mu mbeera eyo. Abantu bonna bannannyini mmotoka, baddereeva, bakondakita, buli muntu namwe abasaabaze bwe munaaba mwagala musobola ogibeeramu kuba nammwe mulina ensonga zammwe. Meeting eyo tujja gibeeramu ku Gaddafi mu kisenge ekikuŋŋaanirwamu abantu. Tujja kubeera ne baminisita owa Kampala n'ow'ebyentambula, tujja kubeera ne director wa traffic tutunuulire ebikoleddwa exercise eno bwetambudde, then n'okubuulira abantu mmotoka ki ezo ezeetaagisa okubeera ku kkubo, standard ki eyeetaagisa na mmotoka ki eziteetaagisa. Ekirala kyembadde sikonyeeko naye nga nakyo kikulu kyekya gavumenti. Gavumenti ewadde abantu bangi ssente omuli abayimbi, bakanyama, simanyi baneekolera gyange, bamakanika ate abakanika emmoroka zaffe n'abantu abalala bonna gavumenti nga bwe zeebawa ssente. Baboodabooda tulowooza nti gavumenti etuteekemu ssente ng'abatakisi. Abantu bali beewa ssente banoonya mirimu nga tebagirina, banoonya ntandikwa. Ffe tulina entandikwa. Kye tulowooza nti gavumenti eddire etuwe ssente badereeva ba takisi, bannannyini mmotoka abalina entandikwa eyo, nti omuntu omusanga ng'alina emmotoka ye, emmotoka etambula naye olw'okuba erina ebibulako, emmotoka eyo n'atandika gijjangayo gikozesa kiro n'agituma emitwalo 2. Emmotoka ennamba ey'obukadde kumpi nga 10 n'agituma emitwalo 2 buli lunaku. So nga emmotoka eyo yeetaaga omuntu oyo okuyambako, bw'omusigamu ensigo ya bukadde 3, emmoroka eyo olunaku n'agidaabiriza besobola omuleetera emitwalo 8. Kitegeeza nti ssente zo gavumenti omuntu oyo aba asobola ozikomyawo n'azikuddiza. So gavumenti ndowooza nti bano abantu abeenoonyereza entandikwa ebayambeko okusinga okutunuulira abanoonya obunoonya okutandika nga ne kye batandikirako tebakirina. So kyensaba gavumenti abantu ba takisi nabo bateekemuko ku ssente, naddala mu mbeera eno eriwo badaabirize emmoroka zaabwe kubanga abantu bakozi abeenoonyereza kapito waabwe mu mbeera gye bamunoonyerezaamu naye ne balemererwa olw'olyawo olw'embeera kati y'ebyenfuna ng'eriwo ng'amafuta nga bwe mugalaba bwe galinnya buli lukya n'ebirala ebiringa ebyo, naye nga bw'oba obataddemu n'obasikako omukono abantu abo basobola okukola. Ssente ezo ne zikomawo, abantu bawa omusolo, tuwa omusolo. Buli mmotoka ya takisi enywa amafuta olunaku agataka wansi wa liita 2 naye nga buli liita agiwerako omusolo gwa nusu 107. Nga simanyi lwaki abantu bano baba tebayambibwa. So gw'omulanga nagwo tuguyisizzaawo, gavumenti ekirowoozeeko nga Pulezidenti Museveni bw'ayagala buli muntu abeere ng'asobola okwejja mu bwavu. Miitingi yaffe ey'olwokuna ng'abantu bonna bwe balimu twagala okusabira gavumenti etuweeyo ennaku nga 6 gy'emyezi ndowooza nga 2. Emyezi egyo 2 gijja kumala emmoroka zino zirikola nga 20% ezibadde zitannaba kuddaabirizibwa zibeere nga ziddaabiriziddwa, kubanga mu nnaku eza 2 mulimu olwaleero apaakinze emmoroka nga talina ssente, anoonyezeemu ssente abeere ng'asobola okukola emmoroka ye agigyeyo gy'agiwummuliza ekomewo ku kkubo. So n'ekirala nti emmoroka ezo zirimu ebipapula bingi, ebipapula ebyo ebisinga bya DMCs ezo zennyini. Kakati kitwasabidde poliisi nti emmoroka ezo
tezongerwa ebipapula naddala mu operation yene yatandikiddwa wazira abantu bazibawe bagende baziddaabirize bazirongoose era bwe zinaamala okulongooka ffe tugenda keepinga standard eyo okulaba nga tekka emmoloka zisigale nga zibeera ku mutendera oba oliawo gavumenti gwe yeetaaga. Gana ne bamusiga nsimbi okufuna emmoloka ez'amasannyalaze teekateeka yeetambula era emabegakaawo ze mwennyini natambula ne ŋŋenda e China mu bamanufacturers bennyini emmoloka ezo twaziraba gye ziri ez'abantu 18 nga ziri mu nkola yennyini ey'emmoloka zaffe wano ze tulina. Emmoloka eyo nga bw'ogikyajinga etambula kilomita 3 so nga bwe twagamba nti bwe tunaatuukira mu November oba oliawo emmoloka ezisooka tujja kuba tuzifunye. Bwe tunaazifuna ne tuzireeta tukirabye tizijja kuba ate zituyamba naddala okusinziira mu eno embeera gye eriwo naddala kati okukuumira abantu baffe mulimu nga bajja zifuna ku kibanja mpola so gye ziri era enteekateeka zitambula nga kati ekiriwo kulaba nga bamusigansimbi bafuna ebifo naddala ewagenda okuplesingibwa chargers charging centers ezo emmoloka bwe zirina okubeera nga zikyajinga. So enkola eyo ate nasanyuse nti nyina emmoloka gye nalabyeko already ku ntebe kweri ng'ekozesa amasannyalaze era ng'etambula bulungi nabuziza n'abagivuga nga tebagirinamu buzibu lwakuba nti amasannyalaze ge bakozesa ate charging zino eza spiira eza bodaboda. So naye bwe tunaaba tuzimbye sisitimu yennyini nga tulina charging centers nga za mmotoka zijja kuba oba oliawo zitwanguyira ate kijja kukendeeza n'emmotoka zino oba oliawo ezibadde enkadde nnyo kutandika okufuna emmoloka empya. Lwatukosezza olw'ensonga yabadde short period okuva minisita we yayogera ennaku zibadde nga 3 kati abantu okubeera nga babadde tebeetegese bangi ensonga lwaki abamu balidde amabanja emmoloka zaabwe ne bazitwala magalagi abatalina ssente emmoloka zaabwe bazipaakinze. Abasaabaze bennyini bakoseddwa abasaabaze abadde atambulira nusu 1,000 bw'abanga bodaboda alinnye ya 5,000 abadde atambulira 5,000 ng'atambulidde kumpi mutwalo n'okusoba. So embeera eyo ffenna etukosa omusaabaze oyo singa naye nkyakomawo nga kyekimu ojja kwesanga nti olunaddako tajja kutambula. So kati ebyo bitukosa kubanga bikendeeza mu nfuna y'abantu baffe ate be tutambuza ate naffe ne tubeera nga embeera gye tukoleramu si yeeyagaza kuba kati abantu abasinga leero tebakoze famire zaabwe oba oliawo teziifune kyakulya. Emmotoka eyo nannyiniyo tafunye, dereva wadde agivuga tafunye, kondakita tafunye, bonna mumanyi famire erya ku mmotoka eyo abajooza batuwa obutogo bantu bangi abalya ku mmotoka eyo kati bonna bangi olwaleero basanyaladde naye nga jasiti lwa mbeera ejjawo nga tetweteeseteese eyakagwirawo eyo abantu okubagwako obugwe. So abadereva baffe ne bannannyini mmoloka njagala basaba nti abatutte emmoloka zammwe mukoze bulungi olwaleero magalagi ababadde batalina ssente basabira muzifune okulaba ng'emmoloka nammwe muzitwala ziddaabirizibwe. Waliwo abagezesezza olw'okuba abasirikale bavudde ku kkubo emmoloka ne bazijjayo ne bazireeta ku makubo ekyo kya bulabe kubanga ffenna ffe abalwana okulaba nga tumaintaininga kino ekyokuwuliziganya ate bwe muva ku ekyo ne mukola waasiwaasi ne muzijjayo kitukosa kubanga kiba kitukubamu ebituli kyoli agamba mulaba abantu boyogerera boogezaako okwegayirira ate nabo bali bakola birala nabo byabwe baagala. So tusaba nti emmoloka yo togireeta okemba abasirikale gikwata at least gipaakinge kubanga olwaleero ofunye omukisa nti bagikutte naye enkya bagenda gikuwa nejjukira luli baali bagamba bagikwate ate bagikugyeko baleme gikuddiza. So ebintu ebyo tubeere nga tubibalansinga olwabeerawo eddoboozi erivaayo tulwanirira ate tuleme ate ffe kukola byennyuma ebya ddoboozi eryo fyonna tusobole okuba nga tutambulirawo emmoloka tuzirongooze zibadde zitalabika bulungi. Mmotoka ze tusanze ku mapoliisi nga ddala era ogiraba teyina mipiira mito mifu teyina mataala mabega break lights tezikola mafu
ezimu mulimu na biwulenge temulimu manda gennyini, mataala maaso tegakola, kati nga webuuza yekire eyaketya n'ebirala ebiringa ebyo. Ssemoroka ze bakutte tukkiriziganyiza